Ewajja Yoweri Ssennyonyi byatabuse dda era nga gavumenti emwanise nga bwe yali 1.7 biliyoni ogenda kubanga ate obifuna mu maaso awo ate ye principal oba Bobi Wine musajja wattu naye yasuubiriddwa dda kyagenda okuzzaako omuyimbi Sheebah Karungi naye atabuse bubi nnyo nnyo era nga ddo ono olutalo terulese n'abagenzi okuli jjajja Ichuli n'omugenzi Katolubwama bannange byonna weebiri mu maaso awo mugamba mutya mwasiibye mutya abantu bange kansuubire muli bulungi ba mikwano ng'enkola yaffe mbasaba vidiyo eno mugimpeere like era n'ensaba gwe wenna atannaba kusubscribinga wano ku Sylvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyige mu notification bell olemesibwanga byonna bye mba nteekayo wano ku Sylvia News Extra. Nenyongera okusabira mu mwenna abalwadde abakosefukosefu tusaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano. BF Suma Herbal Research Clinic bano nno nga bajjanjabisa ddagala lya butonde era nga bajjanjaba buli bulwadde bwonna bw'omanya ate so munange beeyune obakubireko ku nnamba zaabwe z'essimu eziri awo wamma oddemu wamma nate ofune obulamu obujja. Sigenda kulwisa era nga nkutandise ne fooma TikTok attengetenge bannange omukisa guno Mukama Katonda ye nzijjuwa azigula teri n'omu ate asobola kuzigala era ng'olunaku olwaleero amiitinze ambasada wa UAE bannange ogw'omukisa mugulaba omwali ennaku zino agudde ebintu yuuyo yakava Dubai kuzaamuzaamu ate eno Chris Brown naye amwegimbye agenda mutwala ku World Tour bannange ye njogere kindeke kinaye ng'ate bwe tuliira tukwagaliza birungi munnange kataata bwe tweyongerayo ne principal olunaku olwokubiri yabadde Ishaka Isingiro era nga munnange abantu baayo baamwaniriza na ssanyu nga woolaba okwegamba bamutegekedde ebyokulya nga woolabaawo okuli watermelon ye bannange njogere kindeke ky'omusajja nga baamulaze omukwano naye ate ekyennaku oba ekyembi kyafunye ye Yoweri Ssennyonyi ate okuzuuka nti yali assente 1.7 biliyoni era nako akatambi ng'alina mu maaso awo naye ate katusooke tuve mu bali mu laavu katono nnyo tusobole okweyongerayo nga mwana mulenzi awaana ekimyula kiwamma okufaako eyandaganira yagamba wendegwa waaligwa nti era attali nsuula anjagala nange mwagaleera twafuuka nga balongo tulinga kkovu na Sonko buli wembeera abeerawo yono jenjo w'endagaano yono muwala mulungi enkula Nnyalwanda bamuzaaleeyo butambala nze muyita musaayi gwange eyandagaanira yagamba wendegwa waaligwa nti era attali nsuula anjagala nange mwagaleera twafuuka nga balongo tulinga kkovu na Sonko buli wembeera abeerawo yono jenjo w'endagaano yono bwe twatta ekyama muwala mulungi enkula Nnyalwanda bamuzaaleeyo butambala muyita musaayi gwange eyandagaanira yagamba wendigwa waaligwa nti era attali nsuula anjagala nange mwagaleera twafuuka nga balongo tulinga kkovu na Sonko buli wembeera abeerawo. Sheebah Karungi ate ye avuddeyo n'atabukira abo bonna abamusalako omugambo nga waali olubuto nga wayambala obubi nga wakola abagambye baddiya temwemenya ye temugenda mulemesa kukola kintu kyonna kyayagala ye wadde mukola ekyo kyawulira nga kyekisanyula obulamu abaffe akatambi kalina mu maaso wano ate katusobole okweyongerayo kubanga go tulina n'aga so we mulaba abantu abali sometimes baba fake naye era okubeera alaalisi kwa buli omu abakazi nga bakambwe nga they don't wait for your approval so manye ekisinga obbatawaanya ku wini kitagenda kubeera mu boxi yammwe gye mwagala omuteekamu ate nange kyekisinga obbatawaanya ku nze mwagala nnyo tufuga ate ffe tugaanye nze ne wini just tugaanye lwaki tuvudde gye tuvudde tukoze bye tukola naffe twagala nnyumira bulamu bwaffe nga twagala kubanga tuli bantu bw'ati ate munnange Sheebah Karungi bw'alabise naye nga mukambwe muggo abagambye bannange baddiya mufa kineezi ye tagenda kutambulira ku ntoli zammwe ye waddembe okukola wamma ekintu kyonna kyayagala nti ate nammwe muli baddembe okwogera oba alina olubuto oba talina mwogere kyonna kye mwagala bwe tweyongerayo ne mujja wa Nambwayo Mary ono nno nga mukyala wa Suuna Ben ate mulowooza mujja we ono nno yajja amaze peshe mwina maaso awo ng'ate ayina byagamba mujja we oba omukyala Suuna Ben gwe yagobaganya n'amukuba emigga emizibu ng'amugoba mu nnyumba empya nti tajja kugiyingira. This is my advice to Nambwayo. Nambwayo, you have been a good person, by the way. Nambwayo, you have been a good person. Always
you have ever been coming to my things whenever I call you, interviews, what. But you knew Suna Ben was also my husband. But even you could come and you get me with Suna Ben. But you have never confronted me. So, number you deserve. You deserve it. Because like me, and a little girl, muja wanga je kumpi na ba wanga nange wendi Zabika. But you have been seeing with Ben, with Salongo. What's up? Thanks. We shall fight for you. We shall fight for your right. Bwati ate munange peshe yagame nambwayo kankuwe ne ka respect ono ajamwe kuulira mwate mulago nembo bajaji batandise do okugamba mbu kirabika bujja ate bwe bumuluma nenga ate wetuli mu side ezo bwe tweyongerayo n'omwami Joel Ssenyonyi era nga we buzibidde munange ekirango kye bayita vaawo mpitewo nga kimaze okuluma nga kiraga nti ye ne banne abalala batano ab'omu kibiina kya Nuupu munange baliira ddala ssente eziwera nti era ye omwami Joel Ssenyonyi yaliira ddala ssente 1.7 biliyoni era ngenda kuba mbatuusako wano akatambi ate nammwe musobole okubyerabirako era nga ddo luno wenjogeera luyidde lwambuka nga luleese n'abagenzi abaafa okuli George Ichuli kw'otadde n'omugenzi Katolugwama Bobi Wine naye mulina mu maaso awo ng'akakasa agamba nti munnange kw'obeere ng'oli ttaano wange oli wa ku kido naye kasi otandika emize gy'okulya enguzi bwe mba nkusiibulirawo kale akatambi katusobola edi mutwe oli kyali wange naye bw'ona okwatibwa mu nguzi munnange nja kuba sirina kyakola. Mwena abakulembeze mubadde wano kakasa mwena muli attentive mugamba president agenda byogerako ye nja byogerako goyinza obikola n'otobyogerako. Mwena mumanyi nga waliwo protest oba okwekalakasa okuli online. Mumanyi kati Museveni yalemesa abantu bonna okwekalakasa g'ovaayo ng'olwanyisa bubbi abaana bakyali mu komera kati abaavaayo okwekalakasa nga bannabbanja babbye amabaati. So nasanzeyo okwekalakasa online nga bagiyita Uganda Parliament Exhibition okusomasomako nga bagamba obuli bw'enguzi buli mu parliament tekyewunyisa. Anita Amongo tumumanyi ne banne beegabira zino. Anita Amongo akozesa 10,000 olunaku, waliwo ebiseera bye yeegabira $2,000,000 olunaku. Ngenda okusanga nga n'abakulembeze ab'omu opposition kati mukuba mu ngalo musanyuse nnyo. So kyabadde kyannaku naye nabagamba baganda bange sigenda kusirikirira era njagala ffenna tubeere mu kutya nange kennyini twewale sente. Bw'ati ate munnange Bobi Wine ng'awera enkolokooto Tamale Emirundi Junior munnange yavaayo n'abyogera nti awo bye mulaba abeefuula abaagala ekibiina kyammwe kyokka ate ekiro be bajja omukulembeze w'eggwanga nga bambadde gomesi nga bajja okukima ssente. Katulabe jjajja Ichuli kiki kyagamba tusobole ate okweyongerayo. Joel Ssenyonyi omuliro jagguwulira nagambe you will come join lately in parliament. Nigga, you don't know nothing about parliament. We parading Zimbukoti. Toyina chomanyi ku parliament. Nebyononyereza byonna gasiya. Where are the reports? Batandise okulaga obadde oli enguzi mu kibiina babaka bennyini bayimira bagaze kyango ba mu komiti nguzi. Abantu bali beebuuza omusajja abadde mu struggle nga mukovu eddakiika 2 ajewa biliyoni y'embaga. Omusajja agezze ddi bw'ati. Okukola mu kkosa sengo olina omutima ogutali corrupt kizibu. Weetaaga mwana wa mugagga oba muntu yakula bulungi kigamba nga woolaba kiryowa kiwanuka Attorney General abo betwetaaga kubanga mwana wa mugagga omutima gwe mumativu. Naye kati bakiseke n'ennaku gy'olina okukuza omwana wo omukazi wuuyo walimba abantu nti wali virgin jo waliwo omukazi yankubidde yali girlfriend wo kyokka wajja walimba omukazi nti omufuna oli virgin naye tukuwooninga ogenda gguulira omuliro. Nennakawa oyinza okwekanga nga yekwekanga tojja kudda. Where are the reports
feke Ssenyonyi ne yeepaledinga mu bukawunda bw'omu Kiyembe n'alowooza ayambadde nnyo naye oli mudongo boy. Inza senga ndi member wa parliament wandirabye ku kibayita okuba member wa parliament naye oyambala miziina ne weepaledinga ng'ow'amaanyi ne weeyo yeggwe bakiseke simanyi bakiseke toli Muganda oli musajja mulala nnyo walimba abantu kyova okozesa erinnya Ssenyonyi erinnya ly'ettuufu lwaki tolikozesa bakiseke simanyi abansekesi lwaki tolikozesa ne weesiba kulya Ssenyonyi Abaganda oli Muganda gwe naye njagala okukulabula Ssenyonyi eno gye wawalampye etokota tugenda kulaga amaanyi gwe you cannot. Bibadde ebigambo by'omugenzi Jjajja Ichuli yabyogera nga tannafa naye ate era bimaze ne bituukirira era maaso awo nina n'omugenzi Katolu Bwama naye era ayina bye yayogera ku Joel Ssenyonyi bannange nabyo era bimaze ne bituukira oyinza okugamba nti baali balamuzi bannange akasente ko nga kangimuko bannange 1.7 biliyoni se munzikirize bamekwana ate mbasiibulire wano omukama abampiire kyonna kimusinga okwagala BF Sama Herbal Research Clinic nabagambye bano bajjanjabisa ddagala lya Butonde abentebe abakolire ekisobe ky'entebe babayita Sivaviation mambo wakawumbike kali abeena kali era n'atuula yazibira wamukosa se yazibira mukosa se abaana abo babbi Lubongo abananga omwana azimbye Lubongo azimbye apartment wono vila kunu ndoza ngo guze oluseke akubye oluseke lwagula nnaku matingamba nera mujja kubigula oluvanyuma abantu kamugwemu akajjanja bino mutusiba mugamba simanya musima muri muswago mugenda mu maso era je tuliko ne struggle ya mwenge enyuma nga yababbi bwana mwana mubange gwanga no mutapako kantu konna kumusirika bwana mwe muri mubi kwa kumanyira kwa mosisize twe iringange eryenjobe ani asusse twe babu wayi katoke susemu avire ddala kumpuga kubanga babagala ekibiina kyabe kiberenga ati mmwe mumugobya bwawuliranga mmwe mutandise omuwagira bagamba nti fete tumuwagira kuba nti tumuwagira lwa bugezi mugezi asinga principal ate amumanyi bagenda mu European Union abazungu ne babuuza ne bagamba nti what about a person whom we usually see on TV speaking very good English, very intelligent, a very learned person, very learned person is there. And I connect of education. Babuzo no rompu. Tosu senyo. Kati watu kabali amugambali dawa. Ono mulala ye is a masquerader. Is a masquerader. Bob Wine principal. Bob Wine. Abazungu. Wala abaganda ko byampugo byobwerere. Bamu is a masquerader. Masquerader. That one is a masquerader. Era sebo bakwata sente. Babbi nana ne bagabana. Era abana banyivu nnyo. Bagenda mu European Union bagenda ne Babbi Nubiani yali akimachi mu European Union. Yali agenze bayimbira solofa. Akajaka tudako kaliawo nako kafunira ku principal kafuneza sikagana muntu bwensi buli mukulya era nze kyenzigatiza ku nsi boba federal ne government kitegeeza kulya kati ffe twagala Bobi Wine atusiruwalireko atusiruwaze muleta yagala kulya ajja ku demokrasi owawa kati wanozi yafunye ez'ebisiyaga zijja mpitirivu abaana bagamba n'omusajja afuna sente tatuwaako ate ffe bakuba abavubuka bayakedde wange kumpi 20 baagala era ogenda kulaba kati ogenda kulaba ekigenda okubeera mu nnu batwale mu solida solida ebyo ebyo byasamu bitwale mu solida yange bijandika jjono nabyo oba naawe ekibiina wawamba kiwani nze musawo Namaganda Sylvia era nga ndi musawo omutendeke ate era nga nkola n'ekitongole kibayita Bright Future Superior Unique Manufacturers ebirungi kikola eddagala erya herbal nga lirya 100% natural. Alina osteoporosis, alina rheumatoid arthritis, alina ebirwadde ebiri mutawaana bya joints, omugongo, afunye accident bannange byose byenjawulo. Kaddio kitegeeza omutima, fasitula kitegeeza era olina omuntu takyajjukira ebijjaafu oluusi yeerabirayo, alina alzheimer's, memory loss, olina omwana takola bulungi mu kilaasi bannange omuliza akyankalana
eddagala likola bulungi ku baana. Tulina mu katinga kano bayita prostate relax. Kano akadagala kayamba abaana okutangira prostate cancer, kabayamba alina prostate enlargement, bana olina cancer atandiikiriza ali mu stage esookuba ey'okubiri. Mugambe oba sisitawo oba bradawo oba mukwano mugambe ajja kussa akadagala kafe kano tagenda kuddamu kulowooza ku ebirwadde. Enkwaso ze tezimala kamuyamba okuyigiriza enkwaso ze nokuzikyawo. Bannange tuna expowerman bw'abanga alina enkwaso ze tezimala kano kayamba okuyigiriza enkwaso ze afuna premature ejaculation bw'aba tuuse mu kisaawe amala mangu kano kandida oba any harmful bacterias